Ebyava mu kubala abantu okwakolebwa omwaka oguwedde byalaga nga ekitundu kya Busoga bwe kirimu abantu bawerera ddala obukadde 4,800 n'omusobyo. Newankubadde buno si buvunaanyizibwa bwa Bwakyabazinga kulabirira abantu bano, naye ng'obukulembeze obw'ennono bwonna butabaka n'okulaba nga abantu baabwe babeera bulungi. Obwakyabazinga nabwo bulina obuvunaanyizibwa okuvujjirira emirimu gyabwo okusobola okutambuza obulungi emirimu n'okutuusa obuweereza ku bantu baabwo. Kyokka kino okukikola walina okubawo enteekateeka engenderere okusobola okukituukiriza nga bayita mu mbalirira y'Obwakyabazinga mwe basobolera okumanya ennyingiza n'ensaasaanya. Bwe tutaganjudde ebitabo eby'enjawulo tukizudde ng'Obwakyabazinga bwasembayo okuba n'embalirira mu 2022 eyali ey'obuwumbi 55 kyokka nga yalema okuvujjirirwa olw'ebbula ly'ensimbi era okuva olwo tewali mbalirira ndala yonna yali ebagiddwa. Bwe twogeddeko n'omwogezi w'Obwakyabazinga Andrew Ntaje akinogaanyiza ng'Obwakyabazinga obwakomawo mu 1993 oluvannyuma lw'okuwolebwa Milton Obote, ssemateeka 1995 yabuggyako obuvunaanyizibwa okwesolooleza ssente mu bitundu byabwo okwawukanako nga bwe gwali emabega. Ojja bajeti ya Uganda donna omuzungu yabeera wano nga Busoga Kingdom olw'ebintu bye yalinanga yagemanga essente enkalu yawolanyi gavumenti ya Uganda. Agamba nti tewali mwaganya gwonna gwasobola kuba nambalirira ate gwatasobola kuvujjirira. So Obwakyabazinga buno obuliwo essente toyinza kububuuza oti bajeti yaimwe muyingiza imeka era musaasaanya mutya ate azira nningiza tomubuuza nsaasaanya. Tulina obwananyini ku myalo, obwananyini ku butale, obwananyini ku mataka, offices d'amagombolola tibabitwikizanga byonna. Newankubadde guli gutyo Obwakyabazinga tebutudde era nga buyita muyise bantu gabula Najjope owookuna amaanyi nga bali mu bazira kisa n'okugunjawo enkolagana oba enkwatagana n'abantu ab'enjawulo okuyambako nga basinzira ku kizibu ekibeerawo akaseera ako. Obwakyabazinga buli mu musaayi, buli mu byafaayo, buli mu buwangwa. Abantu basigala tibakaabwenda nti abantu beno nabakola Obwakyabazinga so abantu n'abafaayo okubona Obwakyabazinga bubaire butya. Tulina ekitongole bakyeta MTN Uganda mu private sector kikoze mulimu gw'amaani ino okuba nti kitwemerezaawo mu kutambuza emirimu ni budgets daifu okutambula naddala mu by'emizaano. Ekirungi we butuukidde olwaleero ng'Obusoga bwafuuka buganzi mu mitima gy'abantu ekibafuukidde ekyangu okuŋŋaanya ssente ezibayambako mu mirimu gyabwe. Omuntu wa buli dayida n'abaawo n'akaatu tujje tulonde abaana b'amasomero Basoga nseete abaana beekola mbaka leero tujje tukyakola ki tujja kulongoosa ku Kingdom ife tujja kujja ku asharinga edo sente twadikeekereza oba na institute n'ambanga idiot mutu wejja asharing that in value batuwa value ya sente. Banera tebatudde buli lukya batakula emitwe okunoonya ssente ng'okutunda certificate eri abo abagenda okola emikolo egy'obuwangwa gamba ng'okwanjula. So singa tutola mu baana abacupula nimwe abaana b'Obwakyabazinga omugula certificate ku street nibadi bakubira ku Nasa Road nimwena nimwidanga Abasoga nimwendeza Busoga abafumbo nibaba waire 10 buli weekend ku mitwalo 2 babbe sente dadigema yatuterawo n'eidwaliro. Newankubadde guli gutyo obutaba nambalirira tekitegeeza nti Obwakyabazinga tebulina nteekateeka. Tukitegedde nti bano bafulumya enteekateeka nnamutayiika oba development plan ya myaka 10 eyatandika mu 2014 ng'obwetaavu bwe balina kubasinzira okunoonya abavujjirizi. Mu nteekateeka eno era mulimu amaka okubeeramu emmere emala, okutumbula ebyobulamu, naddala abazadde okugemesa abaana, okutumbula ebyenjigiriza n'ebirala, ng'okulwanyisa omuze gw'abaana abato okufuna embuto tekusuuliddwa muguluka. Asinze ino kutayisira ku baana bano abato basinga emyaka kuba ife abandi nifo twakulira walengo Obwakyabazinga babutoyire omwami Obote. So ife nifo twadagalika abandi. So ife from 67 ng'Obwakyabazinga buvire n'obwa Buganda niwa to 95 ife awe twazaliwa. So baba ali kwenda gine emiti emiyaka giri kulata alimu jize Obusoga bulo bwana kaidongo.
kyokka era obwakyabazinga bulina ensonga ssemasonga okusobola okudda ku ntikko nga bakulembeza bwegassi obulambulukufu n'okuleka omukululo mu buli kyokola. Ati tulabe kuva buve mu nsi ati mu nsi muno nkozeemu ki era kuba enkyanjivaamu naye ndizijukirwako ki bwe ndiba nga nvuddemu abaana b'ebuddo batwembera olwembo olubulungi omukululo. Abantu tubakoba okulima emmere, okukuuma obutonde, okwetanira emirimu egy'abavubuka, okwogera n'abavubuka n'okumekinga sure nti bakole ebintu ebibagasa. Okusinziira ku bye tuwulidde ne bye tulabye era bogerezeganya ne gavumenti okubaddiza ebyabwe okusobola okwemalira ebizibu byabwe bawone ky'oyinza okuyita okusabiriza. Bano balina ekirowoozo nti gavumenti nga bw'eteekateeka okubaddiza ebyabwe waakiri ebaweeyo okubuusa mu mambiro ng'amangu okubawa ssente z'obupangisa ku ttaka okutudde ebintu byayo eby'enjawulo. Okugeza gavumenti ena nti yazimba ku makomera mu Busoga. Amakomera gona n'erina eri ebufulu by'eryamaanyi n'eri wano einuma makomera gazimba Basoga. Ti gavumenti. Amakomera ga Busoga gaife gona. Aye gali kwa mataka mabba gavumenti erimira kuyatamu abasibe kyoka budget gavumenti erina budget y'abasibe ayitali tuwa sente edo. Mu myaka 11 gye yakatuula mu ntebe Nadiopo Wookuna abantu be abalowoozaako bya nsusso era ataddewo enteekateeka ez'enjawulo okulwanyisa obwavu mu bantu ng'ekisinga obukulu kusooka kukyusa ndowooza yaabwe ku ky'okweggya mu bwavu. Twala ente ku well ku nsulo eje enwe iwe jite ku nsulo aye bwenaaba nga teyenda kunwa tejja kunwa maadi niwona agifuka mu kanwa gaida kufuluma. Newankubadde embalirira y'obwakyabazinga erimu ebisomooza eby'enjawulo abakulembeze kino tekibalobedde kutambuza mirimu okutuukira ddala ku muntu asooka. Okusinza ku bategeera ensonga z'obwakyabazinga bwe batuuse si wabi era balina essuubi nti mu bbanga eriddako Busoga yakwongera okutebenkera. Olunaku olw'enkya tugenda kutunulira bya bulambuzi engeri gye kiri nti eBusoga ye wali n'ensibuko y'omugga Nile ogusinga obuwanvu mu nsi yonna. Twagala kumanya obwakyabazinga buganyiddwa butya mu bintu ebingi bye bulina naddala ebyo ebyabaweebwa omutonzi mu nsiike y'ebyobulambuzi. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV. Abantu mwena mu Busoga mwenge twisange